Nengaze kakambe kyemba kubiriza nze ndi mukazi wankyukakyuka era sigamba abantu nti mulonde basi naye mulonde nkyukakyuka naye wansi ku bubaka bwa palamenti wano mu kibuga Masaka mugenda kulonda DF ekyo kiwedde twalondanga abakulembeze nga ba Democratic Party kati omuntu yenna eyalonda amaze emirundi esatu ng'alonda ku mmwe njagala wano yalo Tabesi jampanikira omukono wange ng'omanyire sitobadde omukola ki omulonda n'obukulu awanikiddemu njagala mumbuulire omubaka wa palamenti gwe mwalonda mu bitundu bino byonna nammwe abeeyunze eri nga mwamulonda nga yali wa FDC twalondanga oli nga wa FDC ate ne tulonda ababaka ba palamenti nga baki ba DP njagala mutubuulire mwamukiwuliranga wanti eteeka omubaka pulezidenti kyabeerako n'omubaka wa palamenti alina okukola ki ekyo nkireese okubalaga abantu ababaako bye beekweka busobola ebulago otambuliddeko ab'e Masaka ffe tuyina okunyonnyola ensonga eno nti kubanga ekitundu kyaffe kizza ebbanga ddene nga kilonda presidential candidate ng'ali mu kibiina kirala lwesanga omubaka wa palamenti ne local government ng'eri mu kibiina kiki kirala ekyo okuddako atayagala kukitegeera atayagala kikola ki n'olwekyo nsaba ensonga eno mukitegeere bulungi bangi balowooza lwakuba nti luli twali mu ambuleera ate kati tuli baki ba DF ogwo si musango kubanga ne DF tetunagiweza ne NUP tetunagiwezaamu myaka emeka myaka etaano ngezze naye kuffe wano tumulabako omuntu n'omu amaze emyaka etaano gyokka ng'akola ki ng'alonda Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Division Speaker ate Mayor Dako bakansalas be tuyise nabo awamu ne bakandidates bonna Sebo Mayor awamu n'omukadde wa kkanisa Mukadde Namyalo abantu b'e Bulayi tuli basanyufu okuba nammwe olwaleero nga sinaba kutandika sooka okubeebaza okubayita mwebale nnyo mwebalye ddala engalo ezeeno tezibamala naye mwebale nnyo mwebalye ddala asinnaba kuleeta byange ebigambo bino ebijja bibasiiwa biba bikulu nnyo kubanga tuyinza okugenda mu maaso eyo ebimu ne bikoonwako ebirala ne wesanga nga tebikoze eki ebikooneddwako yensonga lwaki bandowoozanga okusooka okuddamu ebibuuzo byammwe eba nsonga nkulu ndi mukazi musomesa oli ne bw'atandiŋŋambye eti kino kintumiddwa nsobola okwawula gwe batumye ne bw'aba mutumye taliiwaawo osobola okumukola ki okumutegeera naye ate ebintu ebimu bituyambako obuyambi okwogera era tuba basanyufu era tutegedde tugenderedde naye kansooke ebisomesa tusanyusa okukulaba ssebo kansooke n'ebibuuzo bino ebitubuuziddwa ekibuuzo ekyasoose mu ddiiro kyabuuziddwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba naye ffe nga GF tetubaako bye waliwo lwemuyisa kubanga ensonga ez'okwogerako nnyingi tuba situzze wano okwebyo byokka byolowooza oba n'abalala bye bajja boogera tuba ne puroguramu gye twagala obakola ki wabaawo ebintu ebiyisibwa mu mangu ne bisooka ne biva mu ki mu ddiiro kati ekyokubuuza nti kuwa pulezidenti osonze kwani kyabadde kikusiiwa nnyo tewasobodde nakuwulira yasoose naye yakikoze eki yakibuuzizza tolindayo kuddamu ggwe ekino ekisoose kyenzizeemu omulundi gumu ffe be mulaba wano twali bantu ba kibiina kya Democratic Party ekirungi omukulu oyo ayogedde nti mu 2010 ayogedde ku Oweekitiibwa Mpuuga okuva ku 2011 11 mwe wano yali Mukoto East
okufaananako ne Masaka municipality. Kikyengezaako okubagamba basebo ne bannyabo twajja nga tuli bambuleera okutaali muki musango era twalina olutabaalo olunene era bwe muba benkanya nuupa okujja mujja kukkiriza nti enzija yaayo twatandikira mu kigambo kya people power kati ntambulanzi bazza mabega nuupu si yaleeta people power yaleeta ki nuupu naye nga ne people power waliwo ekyakireeta bakiyitaga dipiri unionis ebyava ku kibiina kya democratic ki bwe muba benkanyaga amazima mugakola ki mugamanyi olwekyo bannange tulwanirira enkyukakyuka tetuli bankyukakyuka etalimu bukuusa tumanyi abantu betukiikirira biki bye bakola ki bye baagala kakati gwe bw'osindika ewantu nyinza okuba nga nyina kyendaba gwe kyotasobola kukola ki ate ebibiina by'obufuzi n'ebyobukulembeze galinga maka waliyo ebyogerwa waliwo n'ebitakola ki olowooza bwenfumbirwa omusajja obufumbo ne bunnema ng'omusajja oyo ntegeredde ddala maama wange abadde nazaala we bwenzirayo ewaka mu kintu kimunyumiza ayinza n'okuukako ennyo bimunyumiza nentuuka nte nembako kyemugamba nangamba waye mwana wange oli tomanyi nti mukoddomi wange lwaki bino obiŋŋaani ate nga yeyakusunyesunye n'olwekyo ffe tuli balambulukufu tuli ba DF twaddeyo tuzimbe empangi mpya tuli bakulembeze tuli baweereza abaki ate kyembasaba mwawule ebintu bibiri mwawule obuganzi n'ekituufu ekyo bwe mulikeera enkya ne mwawule ebigambo ebyo bibiri weetwale ng'omusajja asobola okubeera mu maka ge ng'alina omukyala nga mukyabenjeeramu oyo tamufunangako nga ye ebitone byalina ebiri ebirala nnyo naye bw'obeeranga n'omukyala abwotyo osigazangamu akalamula amaka go mu bwesi n'otagendera ku kyabuganzi bwokka eri awo ekyo wenkikomeza tugamba buli muntu ayina kino kibiina kya byabufuzi tiwali muntu abeera dikiteeta ekibiina ky'ebyobufuzi tebakitambuzanga wewetambuza wekka ffe twasalawo nga DF abantu basobola okulonda abakulembeze baabwe abawaggulu sebo nkwebaza omukulu aleese ensonga y'ekikanada wansente segyempise era bw'oyogedde ku mazzi n'amasannyalaze naye nekkubo ndikoze eki liiseemu naye nsaba kutegeeza kino Masaka City yayongerwako kinene nnyo okuva ku Masaka municipality ate amakubo bwe gaba gakolebwa gabalibwa mu kilometers tugezezzaako nnyo nga bwe tusobola kubanga ffe abaka ba palamenti ffe tukulwa ku Lords Committee ne meeya lwakuba bw'oyogerera wano nti yagigaano kibeerako omuntu omulala naye lukubulidde etteeka litukakatako ffe ng'ababaka ffe tubeera ku Lords Committee naye amakubo gano mangi ate saagala mulowooze tiwaliyo kkubo nali mulikoze eki likoleddwa naye ate bwe mukola muba museetuse buli mwaka buli financial year egombola ya Nnyendo Omukungu njogera ku lwa mmeeya ataliiwo oli abaddeyo negombolola ono sipiika olukiiko lwakulembera batuweereza amakubo 4 agaggulwawo kye bayita ekkubo okuggulwawo eryo liba tiyitibwanga mutwakita butanga litondebwa eryo nalyo bwe ndirabye nga bwe lifaanana kikyeŋŋamba era ekiseera kijja kutuuka lijja kukola ki lijja kutuukibwako naye ne bakansalazi nsonga nkulu kubanga oluguudo olwo kubanga bo banyonyogera levels zonna oba okitegeera kubanga olina gyeraga bannaye mu kkubo lyange mu kitundu kyange waliyo oluguudo ABCD naye engeri ye gyaba alina ewanja ayinza okuba nga ye kubanga saagala tugaye nti bulayiwo natakolebwangako naye ensonga eyo sebo sipiika ono gwe mulaba sipiika aliwa ono mukulu yiga abadde ambagirira nayikondo gyetwali kusente ezimu zetwawa nga yaddabizibwa mangeeno ekkubo eryo olirabye bulungi naye mutuweereze ne bakansalazi abasobola okwogeraganya obulungi naki ojja kudda wano onenye kanso naye ye kansala gwe waweerezaayo ali biki waliwo kansala abeereddala nga tayagala amanyi abalina obuyinza ku luguudo naye nga tayagalya ddala kwogera naki nabo ebyo bye tusanga era ekyo kambaweho akokulabirako okufa ababaka ennaku zino waliwo ebigambo
fe abadf batuuka ssebo ne batugamba mbw abo bakolagana ne Museveni buli projekiti gyetujjayo naye olonda mubaka wa palamenti atagenda kwogeraganya na gavumenti oyo aba mubaka wa palamenti ddala omubaka wa palamenti ng'ateeka yungirizi wakati wo n'eri waggulu mu central gavumenti projekiti za gavumenti ziyita muki omubaka wa gavumenti yakola budget yatematema keke yaki kyeggwanga kati atasobola kgenda nayogera na ministries ez'enjawulo oyo aba agenda kutuusa akanja services akati ne bakansalas bemulina okulonda baba balina okutuuka nga batuukirira obukulembeze obwo bulina okubakolera ebyo eyo ensonga nkulu mukulu Ssekagigo agambye buli omu alibibye naye ng'omusomesa nayogedde nze mbalabaawo kati buli omu alibibye Juliet Kakanda alibibye ngezezzaako ne mmutegeera kyabadde ayagala okutegeeza nabaganye ndi musomesa toyiza gandi Juliet Kakanda alibibye ng'omulabye n'empunga ne Dr. Bedi Bandika nga bwe babasirika ku palamenti bonna nga bakyali waki wamu ekyo kugamba muntu ategeera ebyamangu ebyo byakola ki naye alayika yadde ayagala kwongereza ku kyoli nti mwakola ki mwayawukana nyinza n'okuba nga mubye naleese dda gakuzeemu dda ebibiina by'obufuzi ebanga mmotoka tegerekesa bulungi oyinza okuba ng'ova wa ng'ogenda mu tawuni n'osalawo nti emmotoka ya buli egenda okuntwala naye singa ogisanga ng'oba mulimu ekiziiro oba endalwamu tiziseeza oba tiri batteeka nti awo olina okukola ki ate bw'ogivaamu tewaliyo kikakatako nti olwokuba wagivuddemu awo olina okukola ki okukoma bannaye mukkirize mutusindika ewantu nga mulina bye mutalaba akandi ate mmwe abatalabyeyo ne mwagala abalabyeyo ate bagendere ku mmwe abatukola ki bantu mmwe